ensi etujajinze ngafe abakyala, we are being judged, the world is judging us olw'ebintu ebimu ebiba bisobye nekidda nti ffe tuba abakyamu. Mu nsika y'obufumbo, mu mukwano, mu maka, buli ekisoba kiba ku ffe abakyala. Lwaki tuli bakoowu, tetukyayagala bufumbo, oba tetumanyi ki kye tuba tuyingiramu, oba mmwe mukitutamya abaami be tusanga n'otukaisa ne weekyawa n'ogamba you know I should give up, I should do my things my way, ate ntambuza obulamu bwange nga wenyini obutambuza nga ndi omu. Tubaaniriza lunaku lwa Sunday asaawa 4 za kiro ne ku Lwokubiri saa 3 ez'okumakya. Programu eno eddibwamu ku YouTube Dota TV Uganda ebeerako. Otumala tugimaliza bebat eyagisubiddwa osooka ogenda ku YouTube yaffe ate n'obeera ng'ogiraba kuva we yatandikidde paka ate weggweera. Abali emitala w'amawanga mwebale nnyo. We really appreciate you guys. Mutekamu data wamwe, mutekamu obudde, ne mulaba programu ate ne mufunamu ebyokuyiga, ne mutusaba abantu muleta kuono, leta kuono. Tugezaako okuleeta bonna be mutusaba ate tufune ebirowoozo byabwe mu nsika eby'omukwano. Nina omukyala gwe ndi naye bamuyita Plan B gye tumanyi ku TikTok. She's always talking ebintu by'omukwano nga tugamba chapati eyo abamufollowing mumanyi ebintu byayogera. But basically she's putting us in line okubanga tutambuza mu mukwano, maybe mu kumanya oba mu kutegeera. Generation eno tulina engeri nnyingi nnyo ey'okufuna information about relationships. Because bwe mwayogera gwe nolondamu ky'olina okuba ng'otwala oba ky'oleka. So katubuuzeeko tandika ate programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Ntandise okulaba. Ango okusanga. You're beautiful and young. You look young. Ebintu byetukama nga bya kintu kikulu ku social media. Obuzibu bwe tulina abantu tujajinga omuntu nga tetunnamanya. Balande you look so young. Ali ku TV asobola okunjulira. Ndi muto abasinga bamanyi oba ndi wa myaka 8 kuba ebigambo byenjogera. Bantu bangi beebuuza omwana ono abijjawa kuba tebimufaanana. Obijjawa. Obuzibu ngaffe abamu bwe tuyitamu tulaba ensi nga tukyali ne tubaako bye tuyigamu. Okay. Sijja kugamba nti ndi baana bali be bagamba abaana b'abagagga bakulira mu bikomera. Kesooka obuuze ku bantu. Naye nga musibye muti abatulaba amannya gange nze Plan B. Naye nga mwebale kunjagala abanfollowing abalikinga video zange. Naabo bennyini abavaayo ne bambuusabuusa. Ate abambuusabuusa bampa ekyokuyiga. Nasonga mba mmanyi kyenjogera kuba kibaako omuntu gwe kituukako ba gwe kifiitinga. Oba yennyini asaanye okuba ng'akiwuliriza. Ogamba nze ne ngamba Sharon Plan B agambye atya? Waki weyita Plan B? Anti mu bulamu bw'ensi buno buli muntu asaanye okubeera ne Plan B. Era ne wabeera musajja ne wabeera mukazi bamugamba kituufu wafumbira oba wawasa neera weetagayo Plan B. Ne woba olina ku mulimu gye bakozesa era obeera okola naye ng'oyiya Plan B kikyozaako. Kati gwe mu life obeera you always have a Plan B of life. Wekiri. Okola ki ng'oggyeko tumanyi ku social media? What else do you do? Nze nkola emirimu mingi. Oli muyiribi. Ogusooka twagala kusapooti nga tomanya. Kola emirimu mingi. Abasinga mumanyi njokya enzigi ng'oggyeko ekyo nira n'emirala gye nkola. Oli mukyala akola holding. Wow, that is beautiful. Gundi yali wa hardware. Bagita hardware, bagita kigarage. How is it called? Workshop. Workshop, yes. Where is it? Eri awo Mmengo. Lwaki mu mirimu gyonna ku bulungi bwo bannanga ate babe mututteeyo kale kankimubuuze. Ku bulungi bwo mu mirimu gyonna walondawo ogw'abasajja ennyo. Twandigambye gw'abasajja nnyo. Anti abakazi abamu bateekawo embeera nti twagala nnyo tukolerera biki. Naye omukazi wagezaako ku mulimu abasajja gwe bakola osanga anaakendeeza ku ngeri gy'asabamu ne ssente. Okay. Tokyasaba nnyo ssente. Nze neekolera munaaye. Walaga nalabye ng'otugamba ng'omukazi gwe batawa ssente toba na mpisa. Nga tetukyalina mpisa ffeba olaba tebakyatuwadde ka ssente. Buli musajja ateekeddwa okuwa mukyala we oba yakuwasa. Neera mwenna muteekeddwa oba nga oyina kaŋŋambe oba nkyogera ntya ayina yayongerwako. Oyinza oba nga olina emitwalo 3 ng'ekimu kyoyagala kya mitwalo 5. Osogamba omusajja wange ninawo ssente bwezi naye nnyongerezaako. Aba tagenda kugaana zikuwa.
naye gwe ovudde olaga ekintu kya mitwalo 5 tolinaako yadde ebibiri ng'olowooza azijja wazinoga. Kati ye obanga akola omulimu ogwo gw'abasajja kubuuzizza zinoga amanyi haso gye bayitamu. Anyway, atutandikidde bulungi nti woba olinawo 3 ajja kwongereza 2 obulamu butambule. Anjagala twogere ku omukyala azimba omusajja y'atya. Omukyala azimba omusajja, omukyala alina okuba ng'amanyi obulumi bw'okufunamu ssente ate ng'amanyi n'engeri gye bazikwatamu. Olengeri gye bakwatamu ssente okwata isananya wanne nkulaga gye bakwatamu ssente kabako 2 tokazinga nnyo oba 10 bona wobuzingazinga nedda siwe kiri. Omuntu asobola obbajetingira ssente oyo enkwata ya ssente. Omanyi wabeerawo abasajja abamu nga mazima nnyo eri abakyala baabwe nga ssente bwazikoze nazeetera omukyala n'azimwanjulira. Abakyala mu ne balowooza make-up ne balowooza ki bintu bingi kwambala naye ng'ate talowoozezza ku ki kisobola bongerayo mu maaso. Essaawa eno abantu abamu bapangisa naye obeera n'omukyala asobola okuteekamu ekirowoozo kati kale ezo ssente z'oba omuteresezza n'agamba zino wenzitereka n'oluddako nampa n'entereka kitegeeza mba nsobola okugulayo kapoloti ne tubaako kye tukola. Naye ne mubeera mu muzigo era oba olina omukazi mwaka mulamba nga muli mu muzigo manyira mugenda fiira mu muzigo. Buzibu buba bwa musajja buba bwa mukazi. Waliwo abasajja abamu nga bo tebali welcome to our ideas. Olajja kugamba dde ne bba wange n'omugamba tuzimbe atafaayo. Abakazi abamu bagezezzaako abamu beezimbidde amayumba nga bba abakazi. Lwaki? Some men are not willing. Era omusajja yenna ng'ayagala omukazi tasobola kugaana kugula kirowoozo kya mukazi. Gwe era oba oli ng'olina bbaawo nga ne omugamba mwami wange tukole kino alaga awo afuna ssente afuuka ekizibu. Bw'abanga ekituufu akwagala okola ekintu kino pakingamu ebyo mugambe nti nze ngenda. Bw'aba akwagala agenda kugamba atogenda kitegeeza ajja tandika opiikinga by'okola ki by'omugamba. Naye w'omutunuulira yesigwe n'omulekererayo bagamba akakyama amamera okola ki okaweta ennyo okamenya. Ntiwogedde bulungi Oluganda. Naye osobola okugezaako n'omuteeka mu layini gy'oyagala. Okay. Abakyala tukola. And we are seeing there's a story that I've been training. Yamukozi munaffe munnamawulire. Njagala twogere ku kubanga naawe oli mukyala. Anono omuwala mukyala she was also a media personality. Bali bakola ku media house emu that is Bukedde. And never have gone to mu mukwano way back before he became someone. According to the story gye tulaba. And then after a while, omuntu bamaze omujja from grass. I'm guminkiriza buli kimu atuuse washayiningira. Kyotugamba luli nti omusajja oba olinawo 3 akongerezeeko 2 tuguze ettaka 2 ekyapa kuliko Mirembe Sharon ne Fahadi Tebandeke tutuuse biganya okuwakinga out oyagala kungoba. Is there a way wetusobola okubanga tuli mu bufumbu nenga buli omu akola bibye? Tosobola keera nkya n'oyagala muntu nga tosoose mutegeera. Abamu mwagala ne babakwana wiiki emu n'omulemerako mpasa omusajja toba oyagala akole ki. Fana omuntu oyo sooka omutegeere mufuule mukwano gwo nga ne oba okedde nkya ne muzimba ennyumba yamwe nga bw'okyogedde. Emba mwava dda nga mulina omukwano ogwo ne muba mufunyemu obutakkaanya mukyankalanye mwawukanye era musobola okubaako engeri gye muteesobola ne mugaba tugitunde buli omu afuneko omugabo gwe. Abantu gwe twale ettaka nze ntwale ennyumba. Bwe mubanga mukwatagana nga mwasigazawo ogwo omukwano laavu esobola okuggwawo naye ne musigala nga mukuumye ogwo omukwano nga gukyaliwo. So do you advise women okubanga bagatta ssente n'abaami okulaakulana oba buli omu akola ebibye? Because it's the center of it. Essaawa zino abamu twaweddemu n'amaanyi twagambye kati akasente ka kikazi tukazzeeyo ku bbeere anti twasiteekanga wano tuzizzeeyo omusajja akola ebibye nange nkola ebyange. Ate awo muba mubonyaabonya baana bammwe. Muba mulina okwekwata maama omukyala n'omwami. Muyinza oba musuubirayo essuubi ly'okwawukana ng'oba mwefuna
temwetegeera bulungi naye musobola okufuna engeri lwaki ogera etya muve ku njogera yedda gye boogera bw'abaana balikola ezaabwe omwana ogenda kuva mu nsi oluusi ovuddemu muto ezizo agenda zikola ddi oba essaawa eyo agenda kukola ddi ezize ngaoledde omulese muto kitegeeza gwe maama ne taata mwaba alina okuzimba omusingi gw'omwana wammwe. Bakyala biki ebisinga obbasanyusa? Is there a way a man can make a woman happy? Basically mu bufumbo oba mu relationship? Tebiba bingi, biba bintu bitono. Ebiseera ebisinga abakyala kanziko okusaidia abakyala katiri abakyala tukola ebintu bingi tusanyusa abaami baffe naate omwami talivayo yadde n'olunaku nagamba nti oba weebala oba ki kati nze njagala omusajja nfaako kumakya n'ombuuza wasuza otya emisana n'ombuuza alidde kalanki ne bw'oba tozimpadde n'ombuuzaako obuuza n'onkeberako bwe buziba n'ongamba sula bulungi. Abantu abamu tetwagala ssente twagala mukwano. Okitegedde tetwagala ssente abantu abamu. We want love from you. We want love from men, like serious. Abamu tumuna tukola abamu tuyiribanga. You only want that person to make you feel you're special, make you feel like a queen. So mufeeyo nnyo bwe twagala butono. Anyway, atukyagenda maaso plan B. When it comes to love is challenging for abakyala ennyo. Tuli banafu, atwagala nnyo. Where do we go wrong? Obuzibu abakyala bwe tulina tupakuka. Ate tufuna abantu ab'omugaso mu bulamu bwaffe ne tutakitwala nga kikulu. Osobola ofuna oba gaayo oba kyonna kye kiri n'omufuna nga gwe oli muntu wa bibaala oyambala bubi togambwako naye naakutuuza ku mmeeza n'agamba kino kyokola kibi kyusa mu nnyambalayo weeyise bw'oti gwe n'olabanga ate akumanyiira ng'alinyirira eddembe lyo naye ng'ate oluusi kiswaza ggwe mu bantu gy'oyitira eyo bagenda kulanga oyambadde bubi tebagenda kukuwa kitiibwa ate naye tagenda kukuwa kitiibwa olw'ensonga tewawuliriza byokola ki. Abasajja abasinga baganya bakazi abeewa ekitiibwa. Oyinza okuba Yesu oyambala bubi oba yakujja mu ndongo naye lw'oba ogenda omusinkana yambalako bulungi ne baali nabo eyo bagambe yalonda bubi oyo alina gy'amutwala naye oyambadde bubi olw'okuba yakujja mu ndongo akutute awutu era wawoggana naye gwe n'oyambala by'osanze. Omuntu akutwala alina gy'akutwala mudde nga muli mu courtship nedda kusaidia ku abakyala omulabira ku nnyambala. Let's say I'm going to meet my guy, nyambadde akantu kampi, would that tell nti sirina future ye? N'oli najja nga yambadde olugoye lukumaana yambadde bulungi nnyo. She's very decent. Though nga oli yaba alina gy'atwala oli kubanga yayambadde kiri decent nze ayambadde akampi sirina gye mutwala. Waliwo ennyambala etagasa. Kinganga oba nakuyita ku mukolo gw'omuntu nga gwakwanjula lojja ng'oyambadde mini ate nga tekisoboka. I'm going to meet a guy ayagala okumpasa nyina omulagako nti olina bingi by'otannalaba. Essaawa eyo biba bifuuse bibye aba asobola obbirabira mu kaseera akatuufu akatali ako. Okay. Wow, she's so clever. Answer zidda. Nabagajja alinga omwana omuto naye ate answer ziddamu mu ngeri ya kintu kikulu nnyo nnyini. Dda tukyagenda mu maaso LNL and late night love tugenda kwogera bingi basically ebyaffe abakyala. Atulina bingi ebitusomooza mu mukwano, tulina bingi ebitumenya. Otugambye tupapa nnyo. Ng'oggyeko okupapa, twagala tupape. Omanyi bana ate tubalwisaawo ennyo. Akubuuza maama, era ojja kufa. Like you ask yourself so many questions nti kati omanyi kaneeweeyo. Kozera naye namulwisaayo era kapa ya mmese. Mmese ya kapa bwebibeera mmese ya kapa. Ekituufu okupapa tupapa ge mazima. Omusajja n'oba tunatandika bbeera naye mulage nti olina ky'osobola omwongerako ng'otandise obba naye. Ne waba abeera wala ebiseera ebisinga abantu katugeze abasajja abamu abali ebweru bakwana abali e Uganda. Naye ne waba ali bweru osobola omugamba
kituufu ninawo bizinesi gye njagala okukola njagala ssente bweziti naye ninawo bweziti ajja zikuweereza ate naye mulage nti ogikoze ajja kugamba kitegeeza naye nadde e Uganda nina omuntu omutuufu ate sikuwoza akwadde buli kimu buli ssaawa mugambe essimu yange yafudde bangulye essimu endala njagala mmotoka njagala ki era naye ajja tuuka agambe nsevinga mu bbanka oba kitegeera omusajja oyo abasajja abakyala ffe tulina okuzzaamu abasajja amaanyi n'okubawa ekyokukola si bo bwe balina otuwa ekyokukola abasajja ffe tulina okubawa ekyokukola si bo okutuwa kyakukola mu ngeri y'okwezimba nti you may share an idea with him nomugamanyi tukole kino tukole kino but again mu ideas ez'ogenda omuwa mbeera nga naawe ate wekiba nga kiri ku side yo olinawo kwogenda okutandikira naye akakase nti ddala ono alina kyagenda okungattako ensangi zino abasajja bo nga naffe twanoonya nga abakazi abasajja abalina ssente n'abasajja banoonya bakazi balina kye babongerako what do you put on table nga gwe omukyala wotula wansi awo wotulabira ne weebuuza ekibuuzo ng'ojjako okufumba emmere ng'oggyeko sex gwasobola okufuna buli wamu abaana bali ku kkubo beetunda 3,200 sigendangayo naye abaana gye bali apart from sex what else can you offer ekigenda okufuula omukyala ow'enjawulo census babaze balaze nti abakazi tuli bangi nnyo okusinga ku basajja ki ekigenda omulesa abakazi bali bonna agambe nzizeeyo wa Sharon what makes you special kye tulina okwebuuza unless otherwise tujja sigala ate nga tukyali awo nga yagga tomanyi kikiddako olina kyombekedde toli life is not adding up naye nga ekitiibwa ky'omukyala kyonna kuba na musajja abakazi balina ssente abakazi bakoze amaka gabalemye tebagambwako yefe abatagambwako abakyala bayimba kakayimba yefe abatagambwako anti era ne wobeera ne ssente ezenkanawa era kyo kyawandiika olina wunzika ng'olina omusajja oba ng'obeera na musajja kitegeeza adde olina ssente zokakkana wansi omusajja alina amaanyi mangi okusinga omukazi yes ngayambala mpale nga olaba yositani nali ku kamera ngayambadde empale anti kati gwoyinza okuba olina omulimu gwa bbeeyi omusajja alina omulimu mutono ofuna ssente okumusinga naye era oyinza okuba ne ssente zo naye omwongeddeko ki ziyinza oba ziyamba gwe nga teziyamba ye nga yalisa famire ye yasomesa abaana gwe olwokuba olina ssente zo olaba oli wa kitalo nnyo naye nga ate si bwe bakola mulina okutuula ng'abaagalana babiri ne mulaba kye mulina okuzzaako osobola okutegeera omusajja nti ono ammalira biseera nti sky is just a red flag it's only wasting my time before you go for a break you can teri musajja amalira mukazi biseera tugenda tandikiraawo teri musajja amalira mukazi biseera ekyebuuzibwa abakazi tutumalira abasajja ebiseera katukomewo atunyonyola tovaawo atukyakuweereza